ana endongo ya Afrigo yoteri gwako teri banangize simanyi eribawo emirembe jona buliwo gisange bera mpomo nayenga ku Friday no tugenda kuba nabo ku Tavanuds ebisingawo byonna wendi wano mu studio sirinzeka ndino mwami gogendo soko okongera okumanya gusigala busigaze ku the mighty babasa atengo kimanyi ku Friday tugenda kuba ku Tavanuds nsazo kulaba ko dadi Neanza okusinga busago dadi tukira kayimba katuyingiridemu oyimutao musajja singa senso kwa the mighty babasa nango kusanga veno kala batulaba babuzeko of course obeyanjulire bisigade tongero bimanya nsanyusa okubalaba aba customer bange abanda beyo ku Tavanuds amanyanze Muleme Leonard ndi muzukulu wa Mutesasira era nga sinagenda wala nsaba veno monzikirize njagalize bene empologoma sebufu bwango amazali wa malungi ng'emyaka 7 ejobuto nsonga nkulu nyeyo kone BBS babasa emyaka omwenda ngetuweereza ate nno mubuufu bwe bumu ne Tavanuds naye wezeze emyaka 10 mu nsonga eyo ngeweereza abantu abasinga bamumanyinga manager Roni manya gali oluusi gabeereyo tuba n'amanya amakusike n'agakola business naye nga nze director wa Tavan Amber mu Tavanuds village. Yes, exactly. Okay. So ku Friday no tugenda kubeera ne Tavanuds kasiki enteekateeka ziri zitya tukubiremu ku kifaananyi era lwaki walonze Afrigo njasiima okirowooza kitaba kyange nzekka engeri gye kiri nti tuli Tavan wamu ne BBS kyabaddemu kyalondeddwa fembi netugamba abantu bano engeri gye tuli mu kujaguza tunoonye ekisinga kwe kufuna Afrigo ejjeesanyusa abantu nga twetegekera akasiki nga twetegekera okudduka kwa birthday. Yes. Mu buufu obwo Afrigo netugireeta tuteeketeekera abantu manyi Afrigo evudde dda. Yes. Yekubendonga empomo era nga wenkibagambye evudde dda endonga eteekubira oba yavadda yekubendonga eteekubira ate bantu bayimba mu lulimi olwaffe olunyanyembe weewaawo yadde omuziki ate gunyumira n'abo bonna weewaawo era ngenda kwebaza BBS otuwa omukisa ogwo okutegeka wamu nammwe netwebaza abantu baffe era nebaze ne bakasoma baffe abatuwa omukisa okubaweereza buli kaseera. Yes. Omanya abantu bano oluusi babeera nnyo mu byokusaaga tubisimanya biki njagala abantu bano ensoje kakase nti muli mu nteekateeka nnungi nnyo obakakase nti Afrigo ogiyina ku Friday. Bakasitoma bange abalungi abalabi ba Telefayina baganda bange mwenna Tavanuds ebaleetedde endongo semadongo weeri wamu ne BBS ku Lwokutaano luno nga 4 tugenda kuba mu kubinuka muziki ku muziki nga bwe mugimanyi kasiki ina ku namba y'amatovu amukubireko enteekateeka yo weeri nga nsaba mujje abantu mubalage ku Lwokutaano ekigenda okubaawo enteekateeka ziva saawa emu tugenda kuba tuteekateekera abantu nkubuulira amazima n'abantu abawangula wano bingu pulidde obingula buli anaawangula muwadde tiketi bw'anaagifuna akajja kakasa banne abamulya rawundi gwe kasita akuba essimu n'agamba tiketi ngimuwadde kasita abingula ng'omufriginga anti ya Afrigo kasita abingula nga Afrigo ng'ajja atavaninga kasita obingula tofuna sente zokka kati ne omukisa oguyingira oyina n'owokuziriira exactly togenda kubeera nga ngobonaabona ate mbangudde sente zange ziriirewo ate nina akawumbi kagende omukisa guguno guyise buyisi tuotabingula togenda ku Tavaninga bingula kati ofuna omukisa ofuna ensimbi ate nga ne ku Tavanuds abanasooka okugula tiketi 10 yes ku kifo wali ku venue tujja bawa emijoozi egy'okudduka abasooka okugula tickets 10 abasookawo
nga muguddewo emiryango oba w'emijozi n'emisinde babenga bayingira nanti kasikika misinde kituufu kate katudizeeko naffe katuteekeko mu ndyanga ya Ssaabasajja katuteekemu akantu ate bino ebintu bya frigo biraba kyetusinga byagalako abantu bano balina okimanya luba lukoba ku lukoba si bino bya CD pulo luyimba ku luyimba live band nga kubira endongo tomulaba oteebereza buteebereza ne wano ekigenda mu maaso oba okira buli kimu kiba nakyo kiba live that is Afrigo yensonga lwaki era neebaza n'okwebaza aba BBS omanyi gakuweebwa munno be batuwaga amagezi n'olunaku tulina twatutegese ne tulujjako ne bagamba no abantu bategekere ku Lwokutaano bawummulemu Olwomukaaga olwa Sande badduke nga bali solid ngamanyi gakuweewaga ali ku telefayina omuyiseyisemu tabanuudziyo osooka omulagirire katono mu bufunze then omuyisemu programu yaffe ebeetya yonna okubira ddala ku Monday paka wiki gikufundikira abalabi baffe abalungi mbategeeza Tavern Woods esangibwa Kabuusu bw'oba mu kalawundi e Kabuusu awo bamanyiwo obulungi wegali ng'obudde kwemu n'oyambuka ngadde e Kampala waliwo awo akalawundi akalawundi ako akambuka ku church waliwo ekkubo eryambuka ku church then nga wakambuka like meters nga 5 okuva mu junction you turn on your is it right yes you turn on your right then how tusangibwa within that area otambulako from okuva ku kkubo ogenda nga mita 10 ogisanga Tavern Woods bolagirira tuse program y'ekifo Tavern Woods erina ebyenjawulo bingi erowooza kuba client baayo era bw'otunulamu ku Monday tubalekera aka music akasenekerevu omusiraamu akaita kaswida ka music akatambula mpola mpola ate tulinayo sauna wembanzizemu n'owange sisuubirayo papa nsuubira okuba nga tunyumya nga n'endongo we exactly omanyi abazungu baatuleetera bino ebyokwotera mu nsiko n'omutuuyala baleeta ka sauna neka sitimu okwenyokeza gyebiri ku Monday abakyala babwereere ku Monday sauna abakyala bayingira buyingizi exactly ku Monday sauna abakyala bayingira bwereere ate nga ne kabbiya kaasomye olwokubiri kyekimu abakyala era nabo bayingira bwereere mu kasauna omusajja jangu ne mukyalawo osasule zizo omukyala ayingire ate ku lwokubiri ne tuteekako ekyenjawulo tubaako ne bucket night olwokubiri ba bucket yes bucket night eba chupa ziba 5 ku mitwalo emeka mitwalo 2 nedda tetugaba tudiibuuda olwokusatu kyakugamba ku lwakubiri olwokubiri olwo tugabirako ne pizza nga biyitirivu ogulemu ne bakuwandala buy one get one free exactly olwokusatu tuba ne comedy era olwaleero mujje ate comedy twamwongeramu twamuteekamu live band ya Sam ne Sophie Gombia bagenda kubaawo nga bayimba obamanyi country music ku mukulu Sam Gombia eddoboozi eritudde eddoboozi erinacho erigumidde n'omukyalo olwokuna tubaawo na olunaku lw'abaagalana ate nga tuli ekitangaala nga kiri awo kya kisaamusaamu candle night mu mbeera eyo yabaagalana nga music aliddawo olwokutaano kubinuka olwomukaaga live band Sunday kubinuka abantu bategeeze sente tickets tuzisanga wa tickets za meka biri bitya byonna nga sinakutya neyanziza nnyo bwana Busagwa omanyi Venom eyo Busagwa exactly atakuta mabeere nawuli kakati bakasitoma abafa abalungi tubategekedde Afrigo endongo mugimanyi eyo ndongo bwe ogitegese tewetegesa twabategekedde nga mugenda kutuula kivip tewaliyo agenda kuyimirira no teriyo nti nzibye kasimu era mukkirizibwa ne bwogireka ku charger n'otambula esimu egenda kuba safe kyenkubuulira era okuyingira ku 5 n'emmeeza yakakadde kambwe kati kuliko ebijjirako biyitirivu byenyiza obutakumalirayo wano ebisembayo tickets bazisanga wa tiketi ogisanga wano ku Telefayina ne ku Tavern Woods obugambo obusembayo
obugambo obusembayo neyanziza nnyo abatulaba neyanziza nnyo BBS Telefina era nja kumaliriza njagaliza bene amazaliwa amalungi ag'ensanvu wewa uyebe no ku Friday no put on your dancing shoes tugende tubeyo kerako bagabye abantu abasoka 10 ngula tickets bakuwerako mujozi atenga naba bingudde wano ngo wetabe mukazanyo kafa kabingula no maro wangula ku nsimbi